kanjubula engalo kansooke neesiigeko kazigo ndyoke njoze ebintu bino kubanga I don't know kudono kati ekinsiiza amagulu kyetaaki. Anyway, it is part of life. Abula baba nze obwangwe bwambuze nakubyozesa gundi. Namba 3 wasuze otya? Mwasuze mutya? Gyendi oli otya kati obadde tosobola kuyitawo obuyisi n'otwala oloza kiba kya muntu okutwala eyi. Yegwe bwanangaze gusajja gwe wantamisa emizigo gino. Nokeera buli lunaku n'ozunga n'olubaketi gwe lwaki olaba mwezama temuzifulumyayo bwewe ezama temuziyiwaayo sembera ye eri tompunyiriza nakamwa tonnasenya manyi oyogera nange kiki kyongamba singo ntandikiddeko okunkeererako tuziyiwayo saawa zino talina mpisa kabaaki sirina mpisa ziteekemu nkoze bubyo kubuuzaako gwerandiroodi ombuuzaako ki ng'olina egundi namba 3 oba nakukola ki tolina kyewankola naye ebintu byokola binsina bintama bintuuka wano kati nkukoze ki twala musula gwaguyiweyo n'ogutunuulira ogusajja ogutalina magezi guno nawe tolina wakula muwawa kale bannange nawe tolina magezi era tolandiroodi kyeyasinziirako kuwa mugwama temuguyiwaayo mwali mulabeyo saawa zino lwaki tokeera ku makya n'okeera n'oyitawo ng'abantu tebannatuula ku mbalaza zaabwe kyetwala kive nnyo kyetwala kive mwe temukutwalayo mubake temubuteeka temubufulumamu naye gwe wewetunuulire gye emyaka gyo saawa zizino 5 zigenda mukaaga wakazuukuka wenna tosibye esaati ekibuto kirimu ebikitengejja butengejja bwekiti otwala musu olabika olina kyonna naye abaana bo walyoka n'obaleka mu kyalo kuba singa wabaleka mu kibuga baba bandisaze ensi mujja kudiba n'ekyokudiba bulijjo kikuluma mujja kudiba kubanga omwana emyaka gyo bw'obanga opangisa bupangisa wazisasula zempangisa ati era ketujja kupangisiza gwerandiroodi akukonkona nze tankonkona every time mpayo sente mu budde naye emyaka gyo olaba opangisiza kati ng'okyali ggi naye bw'ona ofuuka akakoko n'ogutunuulira twala omusulo watutama kisajja gwe kisajja kikulu kikyali ku mizigo abaana kyabateeka mu kyalo kizungira kuno ku mbalaza mu kibuga kukeera kutwalayo musulo saawa 5 lwaki tekizukuka mangu wabula wantama ate ne landiroodi nja kumugamba nkusaleko omugambo ojja guwulira embw eno nga si ya buloolo kikinga okedde buleekaano wammasole waliwo omuntu akutabula n'akutuuka wano n'owulira ng'embeera ekutamye ne sikini ng'ejjako embalabe lwa muntu tolaba ebigere nabyo bizzeeko embalabe oyo namba emu ogwo ogusajja ogukulu ogutalina bwongo mutwe mukalu mwereere sirina bye mmuleka sawa 5 bakundekera mbadde manyi nti biseera tukwatagana wano naye gwe waliwo emizigo gy'obeerako oh my god n'owuli sabbuuni nabadde manyi nguze sabbuuni ejjo wansaba sabbuuni wiiki ewedde wansaba ka sabbuuni nedda wenatumya omwana yalese eddimi lya ng'ombe nemugamba lizeeyo esinabisolo sabbuuni wa bulaaka kakadinekyera kogwe kojja ewa Shakira omugabi namba 3 kiki mukwano nekirala yanga weewoomereza kiki mpaza omwezi gwakagwako genda onkuuteko ne bannange bw'olungi bw'olaba ebizibu ngende kukuuteko taata kwegamba obaddeyo ng'owulira oyagala kukuuteko nkugamba obugabo bwange n'obusiiba naye nawereka namba 3 nagi taata tugenda onkuuteko wawe oyagala okukuuta wennyini buseetuuka mu mugongo my god kale kamala okwoza gundi egiraasi nzije nkukuuteko mukwano mposi naye ebintu bino sooka okende parking oyagala kukuuteko taata nkuuteko okwo mama zatalina byakola mukazi gwe nze ku muzigo kuno sirivaako kuba ng'ovuddeko sisobola kuvaako nga gwoli nako simanya mama Rita gyali mukazi wange yeebase muleke yeebase ati si
Gwe saagala batusanga mu kiyigo. Omukazi atusanga atanneetikka. Ow'obusulo yankeereddeko kati bwe baneegatta ne maama Rita olomba mpedde. Tolekana kojja muzibu. Sikale tugende. Sabbuuni tokyayagala? Njagala. Oyagala. Ate sabbuuni muleke kuba tebaakundekera taata. Tugende mu kikiige. Tugende mu kiyigo kino tukirese? Tugende mu agenda ku nnamba. Sooka olindeko. Maama Rita! Munange bbaawe ali wana ngamba mukuuteko mu mugongo. Obadde mugandaeko. Maama Rita!